Chiri baganda bange. Oh yeah. Akomyewo mu Ggwanga mwali Pulezidenti Sentam Robert Bobi Wine gwe ngamba. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi gwa Mukutaano omwaka 2023. Olwaleero Pulezidenti Sentam Robert Bobi Wine akomyewo mu ggwanga lya Uganda okuva wali mu ggwanga lya America gy'amalidde ddala ebbanga eddene nga ali ku mirimu gy'ekibiina emirimu gy'enkyukakyuka emitongole, era omukulembeze olutuuse bw'ati atuukidde Luzira prison n'akyalira baganda baffe, n'akyalira mikwano gyaffe abali mu nkomyo awatali musango, n'abazzaamu essuubi n'abagumya nti ekikutte obudde essaawa yonna akadde konna omusajja tumujja mu ntebe eyo ate muddemu okufuna eddembe lyammwe ery'obwebwange. President Sentam Robert Bobi Wine asookedde Luzira maximum prison ewali muganda waffe Olivia Lutaaya n'abalala bangi. Wano omukulembeze Kyagulanyi abadde ne eri mutwe bodyguard we Nubian Lee ng'ali ne Secretary General David Louis Lubongoya ko n'abantu abalala abawerekeddeko pulezidenti w'eggwanga okugenda okukyalira ku bannaffe bano abasibe n'okwongera okubazzaamu amaanyi nti eno ensi yaffe tewali agenda kugikutwalako wabula yaffe bwoya nga bannayuganda. Kati nayongedde okulaga amaanyi n'ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga nti tulina okufa ku buli muntu ali mu kubonaabona, tulina okufa ku buli muntu ali mu kulaajana, tulina okufa buli muntu oyo atayagala kulaba Uganda nga yeeyagaza, yalowooza nti bo be bannannyini nsi eno era gw'omulala tulina kwogera. Kati abo nno tulina okubalwanyisa era ng'akadde katandise wano. Tulina okuba abavumu, tulina okuba abantu abali serious mu by'okuggyako Nakyemalira Yoseeri Tibuhaburwa. Naye nga kino si kya muntu omu wabula kya ffenna kwegatta ntujjawo ekinene ekyawanga. Ebigambo bwe bityo bwe biri. Kulikayo yogayoga pulezidenti okubanga waakadda ate n'otambulirawo ogenda olabe ku bannaffe abali mu nkomyo. Ekyo kyewuunyisa ate kya bbeeyi. Tusiima nnyo, tusiima bongerwa pulezidenti ne bakulembeze b'okulembera nabo ekibiina kya NUP.